please do it faster. Mukikole mangu nga sinnajja. Mukikole mangu nga sinnajja. Donald Trump bw'atyo bagenzi basoboka ndi ategeezezza. Kakati statement ye nagifulumizza oluvannyuma lwa Iran. Aba-Iran twagamba nti basajja ba defiance. Aba-Iran bategeezezza ne bagamba nti bagenda maaso na buli kimu. Kati Donald Trump asazizza layini. Juzi nagamba nti Abayisirayiri basaza layini. Ne bamulabula omusajja Omu-Irani addemu asale layini kwezi esatu ze basaza ze nakubuulira. Kakati ono agambye nti kugenda kuba kusela layini myufu. Kukurosinga layini myufu singa Irani betantala ne bakiddamu. Abadde agenda maaso n'okuba nti ayogerako ampuliriza. Abadde agenda maaso n'okuba nti ayogerako music conference lukuŋŋaana lwa bamawulire abadde wamu ne Ssabaminisita eggwanga ettibwa erya Bungereza Keir Starmer bw'atyo n'ategeeza nti ali mu kusindika warning esemba. Iran shouldn't be doing that. Tebalina kukikola. Iran is now sending very bad signals, very nasty signals. Basindika signal embi era balina kye beeyitira. We shall do that gladly, openly and gladly. Hey, they can start again, no problem. Mukikole muddemu, mukiddemu naye. Kale, mujja kutulaba. Mugeze mu biddemu. Kakati Minisita wa Iran w'ensonga z'ebweru Said Abbas Araghchi yazzemu n'akigumiza n'agamba Iran egenda kubiddamu. Tebigenda kuba byakuteesa. Ebyo tebajja biteesaako. Yasinzidde mu basajja abazungu. Meeting yabaddewo mu Istanbul. Yabadde mu ggwanga lya Buturuuki, basinkanya Abaturuuki, badde basinkanya Abangereza, basinkanya Abafalansa n'Abagermani. Iran neeyogera omukiise waayo ate nga minisita w'ensonga z'ebweru yabadde mu meeting eno n'abagamba kati ng'omusezi agula essowaani nti tugenda kubiddamu. Tuyina eddembe lyaffe tewali asobola kuba nti atukanga. Kati Trump asinzidde awo n'agamba ne bano abasajja kiki kati babalabudde babagambye nti mukiddemu tugenda kubasimula. Kakati mu ngeri egenda okuba decisive luli bwe tubanga Trump abagambye ku luno egenda kubeera decisive ebintu ng'ebitambula. Kakati Abayirani bamaze okulabika nti babalabudde ne baleeta gano n'enkuleeta gano okuva e Tehran babiwulidde ebigambo bya Donald Trump. Iran egenze maaso n'okuba nti etegeezezza etiisatiisizza nayo n'egamba Iran vows strong response singa America eddamu n'esala layini. Iran egambye kye tujja bakola mujja kiraba. Bagambye Abayirani baanukudde ne bagamba nti if aggression is repeated singa mukigezaako ne mukiddamu, if aggression is repeated we shall not hesitate to react. Kati Donald Trump asoose bagamba nti tugenda balumba mu ngeri eri decisive. Nabo ne baddamu ne bagamba nti if aggression is repeated singa muddamu we shall not hesitate to react in a more decisive manner. Engeri gye tugenda okwanukulamu egenda kuba nnene in a way mu ngeri that will be impossible to cover up. Bayirani bannange baagala kukola ki? Kati agambye omanyi ku luno bataddeko ekigambo kino in a way that will be impossible to cover up. Eyo kira gye kitegeeza kansooke nkikunyonyola. Iran egambye tujja kubakuba, tujja kwanukula mu ngeri tugenda kwanukula mu ngeri ejja okuba enzibu okukweka. Bagenda kukola ki? Kati Iran mu statement eno babadde bategeeza tebakyogedde direct. Babadde bategeeza nti ne luli twabakuba ne mukweka amawulire nti tetwabakuba ne mwebuzaabuza ne mugakweka ne ku luno bwe tunaabakuba engeri egenda kubeera decisive nnyo.
temujja na kusobola kubikweka ensi ejja bbira abantu tubakubye basajja bawaga bayirani bagambye ku luno bwe tunakukuba tojja na kusobola bikweka. If there are concerns about the possible diversion of our nuclear program into non-peaceful purposes, the military option proved incapable. But a negotiated solution may work. Abagambye bwe mubanga muyina kyonna kye twagala tukolere ku nuclear waffe, military option ye mwakozesa okujja otukuba mwakirabye nti tekisoboka. Kati muyina tuula naffe muteese naffe si kutukanga. Abagambye nti mwazze n'emmundu nga mwagala okutuyimiriza mwakirabye nti tekisoboka. Kaakati solution erina okubeerawo ya ku mmeeza. Naye bwe mugamba nti mugenda kudda na mmundu tubalinze ku luno tugenda bakuba nga temusobola na kubikweka nti tubakubye nga bwe mwabikweka luli. Omanyi twabakuba ne mubikweka ne mukweka amawulire naye nga tubakubye. Kati ku luno tujja bakuba nga temukyasobola na gakweka ensi yonna ekirabe nti tubakubye. Annange kana amawanga simanyi binaggwera naye nga byebyo. Kakati okusooka ekirala, that is Iran versus America, lutalo lwa bigambo. Naye wabaddewo essimu ekubiddwa wakati wa Netanyahu ne Putin boogedde. Netanyahu ssaabaminisita wa Isirairi, Putin mukulembeze wa ggwanga lya Russia mukwano gwa Irani. Netanyahu akubye essimu wa Putin ne boogera ensonga eziwezeeko. Tutegedde nti boogedde ku bya Syria n'ebya Iran. Naye tetunnaba kutegeera boogedde ki. Jjukira mbagambye nti Putin ne Irani balinnya mu kimu. Netanyahu abadde agamba gye Putin akasajja kaveemu abadde amugamba ki tetunnaba kutegeera. Ne tutegedde nti essimu evudde Tel Aviv n'egende Moscow. Putin n'ayogeramuko ne Netanyahu ku ssimu okumala eddakiika eziwera. Babadde badisikasinga ensonga eziwerako mbadde nti n'eza nuclear newankubadde nga Russia mu butongole tennaba kutubuulira. Putin ne Netanyahu babadde bagenda maaso n'okuba nti boogerezeganya ki naye nga babaddeko ku ssimu. En America bwawaga ne Iran bwawaga, Putin abadde ayogera ne Netanyahu ku nsonga mpuliriza ez'enjawulo. Tutegedde nti mubaddemu n'okudisikasinga ku nuclear ow'eggwanga eriyitibwa erya Iran. Boogedde ki tetunnaba kuba nti tumanya tunaba tubikubuulira. Kaakati katugende mu maaso. Katugende mu maaso. Abasajja mpuliriza Abamerika bavudde ne bafulumya gana mpuliriza nago ga kikesi gategeezezza intelligence evuddeyo. Olutalo olwagenda maaso. Olutalo olwagenda maaso Amerika etegeezezza n'egamba gavudde Pentagon nti mu lutalo lw'ennaku 12 Amerika yakozesa system yaayo okutaasa Isirairi. Omanyi Iran egambye luli we twabakuba amawulire baagakweka. Ku luno tujja bakuba ensi yonna ekirabe. Naye ku mulundi guli Amerika yakozesa system gye bayita Terminal High Altitude Air Defense giyite THAAD. Eyo yemu kwezi zisinga okuba ez'omulembe okwetola ensi yonna. Amerika gyagenda maaso n'okuba nti adeployinga eyambeko mu kubaka ebizuka bya Iran. Kati jjukira nti mu kaseera k'ennaku 12 success rate eya defense systems ezaali ziyambako okukuuma Isirairi mu lutalo yali ku bitundu 86 ku buli 100. Kitegeeza nti ebikompola bya Iran zi ballistic zaayitawo ebitundu nga 12 ku buli 100 byasobola okugenda ne bireetawo widespread damage munda mu ggwanga lya Isirairi. Naye Abamerika baali bayina system yali eyambako eggwanga eritibwa erya Isirairi gye bayita THAAD system. Kati amawulire gategeezezza Amerika yakwata system zino 2 ze bayita THAAD negenda nezitwala eyambeko Isirairi. Era zagenda maaso n'okuba nti zifayalinga interceptor missiles 15. Abamerika bafulumya interceptor missile. Interceptor gwe muzingo ogwo ogugenda maaso n'okuba nti guva mu air defense ne gugenda gukuba guli oguba gujja. Tugeze system ya Isirairi oba ya Amerika nerengera ballistic negenda gikuba. Kati omuzingo ogugivuddemu gwe bayita interceptor. To intercept okubaka guli guleme kutuuka gye bagusindise. Kakati Amerika yafulumya emizingo egyo 15 nga gifubutuka mu system eno eyitibwa THAAD. Kati amawulire gategeezezza nti Amerika yakozesa millions eza dola $10
12 no si 12 olw'ensonga nti buli gumu ulira buli gumu gugula milioni 12 mu emitwalo 7 ensimbi eza dola. Eyo Interceptor emu egula milioni 12 mu emitwalo 7 eza dola. Kati Amerika yakasuka dola milioni 12 mu emitwalo 7 emirundi 15 etaasa Isirayiri. Jukira Iran yasindika ballistic ebikume 5. Okitegeera kati Amerika amazima gali nti olutalo lwagikamula nnyo. Kati obuzibu obuliwo nti eno system Amerika yakola system ziri mwenda. Eina mwenda zokka ze bayita third. Kati zino omwenda einako 7 2 ina bye yaziguza einako 7. Omusanvu guno yakwatako 2 negenda ezitwala Isirayiri zigende maso n'okuba ndi zibayambako. Amerika yakozesezza sente empitirivu mu kutaasa Isirayiri mu kufayalinga interceptors 15 emizinga egyo. Kyokka amoli gategeezezza nti production rate ey'emizinga gino eri wansi nnyo kubanga gya bbeeyi n'okugifulumya si kya bulijjo. Pentagon ekitebe ky'ebyokwerinda mu Amerika kigamba buli mwaka basobola okufulumya interceptors 11 zokka. Interceptors emizinga 11 gyokka Amerika gyesobola okukola buli mwaka. Kitegeeza nti Amerika yeetaaga okufulumya emizinga egiwerako okukuuma Isirayiri. Baafulumya 15. Eno system ya bbeeyi mbagambye nti buli gumu gugula milioni 12 eza dola mu emitwalo 7. Amerika mukola emizinga gino yeetaaga obudde nga bungi. Era singa olutalo lwa dragging on singa lwagenda maaso n'okutambula kituufu nti system ya Amerika eno emizinga gyekozesa gyali gigenda kuggwaawo. Oba Trump kyava omupiira agumala nga tegunnaggwa nti system eno yali egenda kukalira nga tekyalina bizuka kubanga ya bbeeyi ate Amerika buli mwaka efulumya 11. Kakati abakulu e Pentagon batandise okumagaamaga balabe singa olutalo luddamu banaakozesa system ki kubanga eno bakizudde nti ya bbeeyi nnyo ate ye Iran alabika nga olutalo bwe lutandika emizinga alina miyitirivu kubanga yakasuka 5 kati nga balina okuba bize nnyo ekyenkanidde awo. Kale nembera nga bagenda maaso n'okuba nti etambula tutegedde nti Amerika atandise okumagaamaga alabe olutalo singa luggwamu kinaaba kitya. Anaakozesa system yemu nga ya bbeeyi. Omusajja emizinga akasuka mingi ate bano ebibaka bye balina bya bbeeyi nnyo nnyini ddala. Ebintu gebigenda maaso n'okuleka nti bitambula bwe nataddeko Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basement. Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo wabula nnyo kuba nti ekyatumbudde tutandikiddemu abasajja abayitibwa Abairani, Baamerika, Abaisirairi kw'ossa abasajja abayitibwa Abarasha. Obitegedde. Uganda Joint Herbal Research Clinic bakulemeramu Professor Dr. Katumba Hussein Jajja wa Habo bali wali ku lw'obusaabala okulira na Luwombo restaurant abagamba nti abaafise mu lusiisa lw'ebyobulamu olw'omulundi ogw'e13 olwabadde ku weekend babagambye nti babawadde weekend endala kunaku lugenda kuba lwa Sunday. In fact wiiki yonna paka kunaku lwa Sunday nga 3 bagenda kuba babajjanjaba era ku mitwalo 6 abaafise mugende babajjanjabe ku mitwalo 6 paka ku Sunday okuva olwaliro paka ku Sunday. Osanyala lero fune bugu mubiri ne wansi webigere kifu ku maaso kamungulize sukaali pressure mugongo gukuluma n'amagulu ozimba mu lubuto olumu wansi wa kameme winamba mu lubuto alusazo mwami omukyala nga tofiisa bulungi olumwa mundira infections abaami abagezwa prostate n'endwadde ez'abakadde zonna. Mukozesa omukisa guno abatafunye budde ku weekend mu lusiisa lw'ebyobulamu mugende Professor Dr. Katumba Hussein abajjanjabe wali ampuliza ku lw'obusaabala ng'ovudde ku Luwombo restaurant abaafise mwenna bagenda bajjanjaba still ku bbeeyi ey'olusiisira emitwalo 6 zokka. Dr. Katumba Hussein ali ku noti 7 32 71 noti 752 32 noti 7 52 31 noti 772 32 Yesu ogenda kuba mufuna bulungi nnyo Professor Katumba Hussein Jajja wa Habo Prestige Majereni Saji wa Mulembe mwekwate alimu ekiriisa ekizimba mubiri na mababekeri mwekwate kubanga akekiriza n'ofuna amagoba agawera ko abagenda ku mikolo namwe mwekwate. Genda maduuka gonna kwetula eggwanga mu kikuubo osobola ogenda okukyapa General Enterprises opposite ne Nambu Circuit ogenda kuba ati munnange omufuna bulungi nnyo kujjukiza Kampala University Original